kati nze ntambule nveewo agamba abantu nawangudde. Yagamba abantu nti namututte mu kkooti nga wadde eno bw'aŋŋamba naye nsobola okufuna ewantu n'ekuzimbira. Singa omwami akuzimbira ewalala tosobola kubeerawo kati nga ku Mityana Road eyo Masaka Road kati ate lujja wano wabadde ki? Abutereevu ensonga za Suna Ben ne Mary Nambwayo zikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga Katambi nkakuzanyira maaso awo kwaniriza kujjika media osiibye otya ogamba otya kansuubire nti oli bulungi. Golaba wabadde ki? Wano ekikulu ekiriwo okusika muguwa gwe twagala okubanga vivaawo bulamu tebutambulira mu kusika muguwa. Ekituufu. Kati mu kujjawo ekiriwo Nambwayo bamuwadde ennyumba y'ebbangalo ya wansi bisenge 2. Agizimbe agiteekemu baayagala. Agiteekemu ate baayagala. Waba baayagala bateekamu eno nga gwe ayagala kuteekamu eri. Anti nabo batandike naye bagule wali. Wakitegedde? Sikitegedde. Nabo batandike naye bakole naye. Wakitegedde? Nambwayo nawe olumyamu ku mutwe. Ate ntya. Kubanga ndi mu kugatta byangu. Sigatta biri bigazi nti nazimba naawe twatandika fembi site simanya bikine view twajja ffenna biki. Eyo si gyendi. Nze ndi mu kikutulirawo. Nti anzimbire. Kiriganga we naagamba singa bakuwayo obukadde 10. Ate awo nja kubanga abbi omukulu. Sazze kubba saagala ssente. Nazze kwebaka. Saagala ssente. Ze saagala ssente ze. Era singa njagala ssente singa namututte dda mu kkooti. Bampe ssente zange. Nze nazze kwebaka. Sazze kubba. Nazze kwebaka n'abaana baffe. Kyekiddako nga tumaliriza. Nsaba omukulu nga bwe twatoola ne tugamba ensonga zino tuzijje mu kamera n'enkiwuliriza. Era oluusi wankulu yankola kyekiriwo nga ebyo byaggwa. Ne tutuula ne tuteesa ne tugamba nti nno tutereeze ensonga. Biri mu kamera? Yes. Musaba akwate omukuumi we nga nga tewannabaawo mbeera mbi kuba embeera kati eriwo naawe ogiraba. Amukwate amufunire waamuteeka nga wagamba nti nno bavudde wala. Wakitegedde? Bw'aba agamba nti ennyumba Nambwayo agenda gisitula ante ampa omukuumi gwe naakwatagana naye siganye muntu we yenna. Ono biganye. N'ekirala alekerawo okujja n'abantu abanvuma agambe ku bantu balekerawo ovuma omwana wange. Balekerawo okumprovokinga. Wakitegedde? Bakujja mu mbeera. Balekerawo n'okujja ewaka ne bakyala be. Uzaleeta bakyala be. Bajja tabimanyi. Bakubadde bakubye ettegula. Oba yeya mutomi simanyi. Tugambe ki? Simanyi. Baani gwe mbasaba abatwale mu kkooti ekyo nakyo kiggwe. Sikulimba. Kati ngenda kusaba ssaala ya muntu ava eri. Oba yaba atugune babbo. Oba yaba bateekeramu buli kimu ssente emmotoka ziba kima bwe kimi ez'ambyuleesi. Fakati wano we tuli. Emergency. Kyabulabe nze era nkweraliikiriddeko. N'omwami yennyini mweraliikiriddeko okuba nti anti kati wano mu maka ge bakyasoovaawo omulambo. Kyayagala agambye bajja kuttirawo omuntu yakyogedde kuva mu kamwa ke. Yes, ono ye Nambwayo Mary mukyala wa Suna Ben kansubire mu mwerabiddeko. Waliwo akatambi akabadde kayitingana olunaku olw'eggulo nga waliwo omwami alinnye waggulu ku rooftop ng'agezaako okubeera nga akasuka ettegula n'ekigendererwa eky'okwonoona emmotoka weewaawo n'ogezaako okukosa Nambwayo. Akatambi ako twabadde twebuuza kaabadde kavudde ku ki naye okusinziira ku bigambo bya Nambwayo yabadde asikaali. Yabadde asikaali nga yagezaako okubeera nga akasuka amategula okusobola okulaba nga akosa Nambwayo nga kwogase n'okubeera nga ayonoona emmotoka ye. Kakati nno abantu abasinga abadde beebuuza nti asikaali obusikaali
ajjawa obuvumu obuyinza okwagala okukola ekintu ekyo eri Nambwayo ng'akimanyi mukyala wa mukulu. Nze ndowooza bino ebintu Ssuuna Ben mwennyini yandibanga abirinamu omukono, nga asikaali ono byonna bye yabadde akola orders yabadde azijje wa Ssuuna Ben oba nga yazijja dda ewa Ssuuna Ben. Yamugamba oyo mukazi awo simwagalawo, wadde nga wano ffe badde batulaga mu kamera nti bali bulungi batereera, naye nga Ssuuna Ben aleka yali yayisa order n'aziwa asikaali n'amugamba oyo mukyala simwagalawo awo, kuba weebuuza asikaali jajja obuvumu ate obwagala okutuusa ku Nambwayo obulabe obwagala okwonoona emmotoka ya Nambwayo, n'olabira ddala nga ayina amaanyi ag'enjawulo agamuli emabega, ate ng'oyo ayinza okuba nga si mulala nga ye Ssuuna Ben. Naye ng'ekyamazima ku bana ababiri kwetaagako omuntu omu nakkakkana n'atereera n'abeera nga alekulira amaka. Either Ssuuna Ben ogamba nti kati omukazi amaka nga mulekedde n'atambula n'agenda, oba Nambwayo mwennyini kabwejumbira n'agamba nti omanyi omusajja kamulekere ennyumba ye kantambule ngende, otherwise we batakikola wano nno wandivaawo omulambo, we batakikola wano wandivaawo omulambo. Ebyobugagga byebimu ku bintu ebikyasinza okussa, byebimu ku bintu ebikyasinza okuba ebyobulabe, ebintu ebikyasinza okwawula abantu. Kaakati wano bana ababiri watabaawo omu eyokuba mu kifuba n'agamba kandekulire, wayinza okuvaawo obuzibu. Oba si kyensonga ne bazitwala mu kooti n'ebeera nga ebataawuluza, n'ebeera nga ewa ensala yaayo era kyesazeewo ne kiteekebwa mu nkola, buli omu n'akwatagage. Nambwayo agamba nti ennyumba eyo agirinako omukono era n'ekyapa naye erinnya lye kweriri. Niwe basalawo ne batunda ne bagabana 50-50, nakyo kitegeerekeka, otherwise gye binaakomekereza tebijja kuba bulungi, kubanga twasembayo okulaba nga tulowooza bateredde, nga tulowooza bali bulungi, naye embeera ey'okusikaŋŋana omuguwa ekyaliwo ate nga y'amaanyi nnyo inno. Ebyo ebibaddeyo ku sayidi eya Nambwayo n'omukulu Ssuuna Ben, era nga ne Calvin Kayanja blog oyo amanyikiddwa ennyo avuddeyo n'abeera ng'awa Nambwayo ne Ssuuna Ben amagezi. Kaakati mbadde nsaba weerabire Kano Akatambi, n'oluvannyuma ate tweyongere maaso n'amawulire amalala. Naye kati ggwe lwaki totunda akamotoka akalinga ekikere n'omaliriza enju gy'okaayanira? Omuwala omuto n'osula mu kifulukwa wadde obudeeya mu madinisa bwakulema okuteekamu, tunda akamotoka omalirize enju. Gwe olwagenda ku kyapa n'olowooza nti byonna biwedde. Muwala omuto n'osula mu kifulukwa nga ofupaakinze n'akafudumi mu luggya. Bukyanga otandika kukaayanira nnyumba ya musajja, sirabanga bw'ogyongerako wadde akadongo k'ettaka. Okanya kimu kyakkaayana, kolayo kye tulabako nti natunze n'akavudumi kange ntaddemu amadinisa. Nze obukodyo bw'abakazi ababbi mbumanyi, era Ssuuna Ben ngenda kukulagirira gye nnajja amayembe agasiyaga abantawaanya. Mwana wa mama togenda kubeera awo nga ntuuyo zo zigenda bugenzi zityo z'akamanyiro k'abakazi nkamanyi. Ngenda kukulagirira omusajja yampa amayembe agasiyaga abantawaanya, kakazi ako bakatwale emisinde mu kifuluku ekyo labo bakanaddamu. Opaakinga n'akafudumi mu luggya buli lunaku, n'ojja n'ogamba bakulikodinge bwe mwekola obubadi bwe mwekola bino, onoonya simpasi kutwala nnyumba ya musajja. Gwe amagezi wafunagamu gagenda ku kyapa, tolinaamu kirowoozo kitunda kafudumi akamotoka akalinga ekikero gaye nti kanteekemu amadinisa ensi erabe nti nange nina kye nkoze ku nnyumba eno. Ayino siivuzi how they react. Nze mbamanyi omukazi yannyanulako n'ekisiimuula n'akitwala nateete, namulonda ku mabiito. Nze nga mmanyi ategeera n'anfukaamirira mutwale wange ngenda mu Eva Brown okupoota, nasanga n'ekisiimuula nandawe yagitutte. I don't trust abakazi abeefukamiza. I know your character. Tunda akafudumi obeeko kyoyongera ku nnyumba tulabe nti naawe olina kyokoze, then we judge. Okitegedde bulungi. Naye bw'opaakinga akafudumi bw'oyingira mu nnyumba n'osula mu kifulukwa, Ssuuna Ben nkubira nkulagirira eri omusajja mu Tanzania yampa amayembe agasiyaga abantawaanya. You can't not joke with my sweat. You cannot joke with my sweat. You can't provoke me. Ebirala byonna obikola naye omukazi toyinza kuzannyira ku ntuuyo zange.
gakusiya gakumacha woyingidde ekifudumi ne gakuddamu paka lwotegeera nti ze Kayanja neesonyiwe. Ffe twasomoka Lwera, you can't joke with us. Mbabuulira Suna Ben kola bwoti nkubiraako ng'oyita ku namba z'aba staff favor ku noti 7 noti 6 noti 7 ojja kuba onfuna butereevu gwayagala okugenda ebweru sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe mawanga ga Qatar, mawanga ga Kuwait, Dubai, Saudi Arabia ne Abu Dhabi. Babasasula $1.5 n'abo abasobola okukola mu biyungu $1,700,000 ng'oli muwala oba wa bulenzi basobola okukola mu mahoteli nga bakirina $1.5 ate mmwe basobola obwa waitress ne bwa waiter $2,000,000 sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Mutambulirawo. Suna Ben noonyaako nkuwe ekikolo n'eddagala obwo nagwo omulimu tugumali. Abuterevu nno ye mukulu Calvin Kayanja ng'agezaako okuwa Suna Ben amagezi amugambye agenda amulagirire gye yajja amayembe agakola ki. Katuline tulaba ate wa gye binaggwera mu makkati ga Nambwayo ne Suna Ben, naye nga ba social media in-laws bavuddeyo ne bawa Suna Ben amagezi. Abasinga omukazi bamuyita mubbi, bagamba ono muyaaye wadde agezaako okulaga nti asiigawo ekifaananyi nti ye mulungi Suna Ben ye mubi. Mu butuufu balaba nti ali ku sympathy card, ali mugezaako kunoonya sympathy mu bantu, ali mugezaako kulaga abantu nti ye talina buzibu, naye nga mu butuufu yandibanga yavaako obuzibu ng'ayagala kubba bintu bya musajja. Ne mu katambi kali ke musoose okulaba akannambwayo ng'ayogera alina waafukamidde n'abeera nga asaba Suna Ben ebintu ng'amugamba nti omanyi nkolera ekintu kimu ssebo, nkyusiza sikaali, mpa sikaali gwe tusobola okukwatagana naye, ng'afukamidde ku maviivi. Ebyo ebintu abantu babikubyemu ebituli ne bagamba omukazi asobola okufukamira, omukazi asobola okukaaba, omukazi asobola okukola buli kimu, naye nga ali ku missoni ng'alina kyabala. So mwabadde balowooza nti Nambwayo ayinza okuba afukamidde lwampisa nti yakuzibwa bulungi. Nedda, ebyo byonna byonna omuntu ali ku ddiiru, omuntu ali ku kintu kyabala asobola okukola ki? Asobola okubikola. Jjukira ono ye alabika anoonya sympathy okuva mu bantu, anoonya abantu babeere ku sayidi ye, awo asobola okubeera ng'azingako ebintu by'omusajja bubi nnyo. So aba asobola okukola kyonna, aba asobola okufukamira, aba asobola okukaaba, kasita kiba nga kisobola okumatiza abantu ne babeera ku sayidi ye, ne babeera ku ludda lwe, ne bamulwanirira. Omanyi social media ennaku zino yekimala. Abantu kasita bagamba nti ono y'omutuufu yaba omutuufu, kasita bagamba nti oli ye mukyamu yaba omukyamu. Kaakati Nambwayo ebyo byonna byonna abikola okusobola okulaba nga ate munnange agezaako kubanga azannyisa kaadi eya sympathy abantu basobole okumusaasira era babeere ku ludda lwe. Akakati gwe wamma gwe omulabi ali ku Jika Media, njagala ogende mu comment section ombuulire gwe oli ku ludda lwani. Oli ku ludda lwa Nambwayo oba oli ku ludda lwa Suna Ben? Gwe bw'otunulanulamu olowooza ani mukyamu ani mutuufu? Suna Ben ye mukyamu oba Nambwayo ye mukyamu yayagala okubba omusajja? Ye singa kuba kufuluma nnyumba eyo ne tugamba nti omu ku bo afuluma alekere munne, Nambwayo yaba afuluma alekere Suna Ben oba Suna Ben yaba afuluma alekere Nambwayo? Njagala ogende mu comment section butereevu obeere nga otuwa ku magezi, obeere ng'oteeramu endowooza yo butereevu awo mu comment section. Yes, nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Tolabira kutandika o notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga akalango onawona tukaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo kutere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira noka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kyoba okola kiri kimu weekuumire ku mukutu guno, likinga, subscribinga
notification bell giteekeko obeere nga ofuna notification nga nkuteereddeyo video empya. Oba olina endowooza yonna osobola oginteera butereevu awo mu comment section. Ng'oba olina ky'owabulamu nakyo osobola okinteera mu comment section, ate tubeere ng'ekintu tukitambuliriza wamu naawe gwe omulabi ow'omukutu guno ogwa Jika Media. Kale munzikirize mbeerekereze, wabula nga tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala.